Alien Skin abadde alinayo ekivvulu nga 21 Feb. Egula amawulire gaafulumye nti baakikansulinze. Nti Hotel Africana yamugambye tojja kujja kuyimbira wano. Alien Skin yavuddeyo n'akola post ku social media pages ez'enjawulo ng'agamba ekiranga eky'enjawulo. Ku lw'okusaba kw'abangi, Hotel Africana ekakiddwa okusazaamu ekivvulu kyange. Wabaddewo pressure ez'enjawulo ezitayagala nkulaakulane. Bagamba wagenda kubaawo overcrowding oba omujjuzo, wayinza okubaawo okudestroyinga property ne security concerns. Neyongera maaso ng'agamba naye ffenna tukimanyi ensonga eya ddala. Batya number, batya impact, batya movement, naye tewali kigenda kuyimiriza ebyo ebyawandiikibwa. N'amayiriza ng'akugamba nti weetegeke venue empya ejja. Buli wonkona ku nsonga za Alien Skin, ntera okufuna Bannayuganda abamu abavayo ne bagamba kyowala n'omusajja kitomwagaliza. Naye Alien Skin ono y'omu ku bayimbi bembelivinga nti balungi mu ggwanga lyaffe. Bamanyi okuyimba, baafunako omukisa, Bannayuganda ne babaagala. Omukisa ogwo oba baagukosa bulungi kiri wakati wo nange. Alien Skin abadde alinayo ekivvulu nga 21 Feb. Bamaze okipulaninga, bakiranze, ebintu ebyo byonna bitwala ssente. Tulaba nga wabula ennaku ntono nnyo, weeks ntono nnyo, 21 lutuuke, Hotel Africana emugamba togenda kukolera kivvulu kyo wano. Omuntu omu ayinza okugamba nti Alien Skin bamuwalana. Naye njagala twebuuze bino bivaawa. Alien Skin y'omu ku abayimbi abagamba nti bali unruly, y'omu ku bayimbi abalina eggaali. Bagenda ku stage ne bakola obuvuyo, ne bakuba abantu ebikonde, ne bateekawo embeera ez'enjawulo. Tutera okumulaba ku zi kamera ng'avaayo ng'agamba ye ezimu ku talenti z'ayina kuteekawo obuvuyo, kukola fujjo, kuteekawo mbeera. Ku side eno tulinawo business eziri organized, ebifo nga Hotel Africana. Kati gwe oba weebrandinze ng'omuntu obuvuyo osuubira otya okukolagana ne business nga zino. Kozi nabo balina image y'okuprotectinga. Wovaayo n'ojja ku hoteli yaabwe n'oteekawo embeera n'okola obuvuyo oba odamaginga brand yaabwe. Omuyimbi ohilayinga ku personal brand yo. Wovaayo ne weebrandinga ng'omuntu ow'ekitalo, ng'omuntu akuba abantu, ng'omuntu w'akavuyo, abantu abali serious ng'abantu ba Hotel Africana tebajja kukolagana naawe. So wovaayo n'otugamba nti because of external pressures owabweru n'abantu abataagala oprogressinge, ng'otugamba y'ensonga lwaki ekivvulu kyo bakisazizzaamu oba otulimbyemu Alien Skin. Ekivvulu kyo bakisazizzaamu lwa mizeejo. Ekivvulu kyo bakisazizzaamu lwa mizeejo abakyaliibo abavaayo ne bakola embeera ne badestroyinga property z'abantu ne bakuba abantu abazze okubawagira. Kino togenda kiteeka ku muntu yenna yenna. Action z'okoze oba ebikola by'okoze mu past bye bikuleetedde bino. Nti otuuse saa zino mu kifo nga business eziri serious, brand eziri serious, tezaagala kukolagana na music wo. Gwe ng'omuntu oyinza oba oli muntu mulungi, kozi mubira ebintu bya entertainment, abantu ba developinga characters. Alien Skin Mulwana Patrick ye ng'omuntu ayinza oba muntu mulungi, naye nga character gy'azimbye mu public, character gy'azimbye mu media eya unruly yetandise okumuleetera obuzibu. Lwaki njogera bwe nti oyinza okuvaayo n'oteeka mu comment section ogamba nti Alien Skin musajja mugagga. Sente ozifuna mu bits ate oluzinga sente mu bits. Buli weweteeka mu situation ng'abantu basaa kukolagana naawe ogenda luzinga sente. No man is an island. Teri muntu ku nsi kuno ayinza kukulaakulana yekka, weetaaga abantu. So obeera mu situation nga oli muyimbi, ohilayinga ku concerts, nga si brand nga Hotel Africana stance okugoba, eyo sign ya kukulaga nti waliwo ekijja. Hotel Africana webe kugobye, nkukakasa kino Serena tesa kuyita. Bajja kwebuuza lwaki bali bakugaana. Bajja kuba yakasimu babagambe nti omusajja ono wa buvuyo. Bajja gamba nedda tetwagala. Ogenda kubeera forced okola ebivvulu byo mu bifo nga Wankulukuku. Tonfuna bubi, Wankulukuku si wabi. Wokola ekivvulu n'ofuna abantu kirungi. Naye tunuulira audience nti wentwala ekivvulu ku Hotel Africana kyangu nnyo okukyajinga ekyesatu ordinary. Kyangu nnyo okusaba ekyetaano. Recently twalabye Epas ng'agenda ku Serena n'akyajinga abantu emitwalo 12. Easy ne bazisasula. Kwegamba environment mwoteeka ekivvulu egenda kudictatinga how much ogondu charge. Oba sente mmeka zogenda okujja mu bantu abagenda okulaba. Naye kati ekifo nga Hotel Africana we kikugaana eba image mbi, kiba kifaananyi kibi nnyo ku CV yo nga ggwe omuyimbi abilayinga ku bivvulu, abilayinga ku bantu okujja okuwagira.
Yes ojagamba bana Uganda nti ngenda kufuna venue empya naye venue eyo egenda kuwa audience enekusoboseza okucharginga akasente akangi. Ebibuuzo ng'ebyo gwe ne management yo n'abawagizi bo mulina okuba nga mubyebuuza. Bidictatinge action ze mukola nga mugenze mu public. Bidictatinge personal brand gy'ogenda okuzimba. Buli woovayo n'ogamba nti oli unruly mulina amagaali oba otta personal brand yo. Yes mulimu abantu abagenda okwagala naye value ki gye bakuwa. Hotel Africana ekugambye nti tusuubira mujja kudestroyinga ebintu ate nga tebalimba. Singa okoze ekivulu ku Hotel Africana emikisa mingi nnyo nti akavuyo kanigenze mu maaso. So okutaasa bizinensi yaabwe bakugambye nedda ssebo katwawukane. Sigaze ekikyo naffe tusigaze ekyaffe twawudde. Gwe omuyimbi atandika fa nnyo ku personal brand gy'ozimba. Kifaananyi ki kyenzimba mu public bantu ki benjagala okwassociatinga nabo. Buli woovayo n'otugamba nti gw'oli violent tokwatibwako ebintu nga bino bigenda kukutuukako. Kansoke nkugyewo ka simbanirizaako nnyo mikwano gyange yonna gye musinzira okuba nga mutuwuliriza kutegeeza nti oli ku Yugi Updates TV kusinzira okuba nga otuwuliriza. Mwebale nnyo kwekumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Mikwano gyange abali emitala w'amayanja, abali Qatar, abali Dubai, abali Saudi Arabia, abali Oman, abali Qatar, abali mu US, abali mu UK, nammwe abali mu South Africa, nammwe abali ku muliraano Kenya, mbanirizaako mwebale mulimu gw'amaanyi ogw'omukolo ogw'obutaweera okuba nga mutuwuliriza, omulayikinga, omusubscribinga, omusharinga. Wabula gwe atannaba kubanga otwegattako nga wandiyagadde otwegattako, nkubiriza okkirire wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikoneko, ojja kubanga osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, osobola okubanga ofollowinga buli kye tukola. Naggamba nti okona ku kigambo subscribe towerabirangako na mukadde kekakuyambako okukuleetera notification message, okukuleetera information singa wabeerawo information gye tuba tutadde ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Mikwano gyange mmwe abali abampuliriza mwebale mulimu gw'amaanyi gwe mukola ogwo ogw'obutaweera. Ngenda mu maaso n'okutegeeza abantu mwena abaagala okulanga ne Yugi Updates TV. Ennamba y'essimu eya WhatsApp kweri eyo gye tubateereddeko gy'oba oyitako osobola okuba nga ocommunicatinga naffe, tujja kubeera nga tukufuna ddala bulungi nnyo, osobola okulanga bizinensi yo, naawe okuba bizinensi yo abantu mu maaso esobole okuba nga emanyikibwa gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ng'abalala bwe muzze mu kikola n'abalala tubakubiriza mugende maaso n'okulanga naffe. Tubaagala nnyo mikwano gyaffe era tubategeeza nti mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Mweraba.